millions ngo n'abasomero ng'ebikumi bisatu olwo abasomesa aba banaafuna buli musomesa afuneko siringi 5 so we should leave politics outside mu mbeera y'abasomesa gye balimu tukole ekyo kye tulina okukola naddala kinnuma nnyo okuba nti tatefe abaka ba palamenti abaali badde n'eddoboozi erya waggulu kuba ndabye oli akaayana ebya minimum qualification without teachers twali badde tetusobola na kubaako kye twogera. They made us what we are era twali badde tufaayo naddala mu kaseera kana aka corona okulaba nga tubafaako ng'abasomesa. Nabadde nakirabye edda ne complaininga ne ndagira speaker balekerawo okunzijjako milioni zange 2. Nali nawaayo omusaala gwange buli mwezi banzijjeko milioni 2 ne tugenza okulaba ate tugaggawaza baagaggawala dda. Accountability ya sente za corona ebuze. Tulaba basajja buli omu yeemugunya tulaba baleeta obugaali bwa kyenvu obupikipiki bwa kyenvu olwo atali wa kyenvu ye mumukoze mutya baleeta obupikipiki babusiizeeko kala ya kyenvu baleeta obugaali babusiizeeko. Problemu ya Uganda mu biro bino si bugaali na bupikipiki ffe abamu twa contributinga sente zaffe mu bulumi ne tugamba nti banzijengako millions. I'm not the richest MP in parliament, neither am I among the rich MPs here. Naye nempa y'akasente kange tulaba akasente abakakuŋŋaanya basirise beemugunya tulaba beemugunya ng'omuntu we yeemugunya emberengeze mu kimpowooze tubabuuza sente zaalagawa masiki tezinnatuuka ne mu disitulikiti z'abakajjajjatta abasinga okuba wanendere nabo bakaaba abali mu kibiina bakaaba mbu tebazirabangako buleediyo tetubulabangako bwe baasuubiza abantu osomerako bu TV tetubulabangako abakola mu biseera bya covid abapoliisi tebasasulwanga abasawo tebaweebwanga sente kati tubuuza sente za covid ani azirya azikuŋŋaanya gwe twagala kubuuza nduguluka hana lugunda tubulire sente zaffe ziri luddawa ne mukama we yakuteeka ku mulimu ogwo. So kakati ffe wano tubyogerako obukozi nga bwe mumanyi ffe nga wano palamenti buli kye twogerako they take it for granted nti abo boogeddeko boogezi ffe tweriire era sisuubira nti newakubadde tukyogerako okusaba accountability nti banaagitwa neffe accountability gye twalisabye kubanga eyo ttiimu yaliko abantu abalokole mukyala Kalolo Okulutu mukulu Lugunda atubuulire nti bo bwawe baazikuŋŋaanya baazikwasa gundi gwe tuba tukanda nti tuwe sente zaffe kubanga mu biro bino ng'ebintu ebirala tebiguliddwa twaba bagula bugaali bwa kyenvu obugaali bwe babusiigako langi obupikipiki ffe nga priority yaffe teyali yakugula bugaali tewali relationship wakati wa bugaali na kulwanyisa corona. Ffe sente twawaayo okugulira abantu emmere ye ate n'emmere batono nnyo abaafunako twawaayo babagulire emmere babagulire masks abantu baffe abakola mu bya corona ng'abasawo bongezebweko ku kaalawensi kaabwe abapoliisi abakola mu bya corona baweebwa akasente kaabwe n'abalala naye tetubawanga sente zaffe kugulamu bugaali bw'NRM. Nalabye nze ensuubira ezo sente zaffe ze baguzeemu obupikipiki n'obugaali ku kitebe ky'NRM kubanga ffe tumala kuwaayo ne balyoka ne bagula obupikipiki bwabwe n'obugaali nga bulijjo babadde nga tebabugula ate bwe tubabuuza nti sente mwazitadde wa buli omu atunula ku munne kakati era kyekiraga that calls for a lot of accountability, political accountability yeetaagisa nnyo kubanga twali tusuubira nti abantu abaweebwa obuyinza obw'okuŋŋaanya sente ezo basitizeni boolaba abagundiivu abatesobola kulya kati tugambe nti ennyenje zaazirya sente zaffe gye baaziterekeza corona tunoonye ennyenje oba emmese zaazikimako batulaga obutundutundu bwe zaalyako n'obutundutundu obulala obwasigalawo naye kye tugamba nti obubbi mu ggwanga muno bufuuse buzibu nnyo kati ezo tumanyi nazo baazibba era ezo tesuubirayo kuba nti no bagenda kuzituwa kubanga kakati bw'olaba palamenti esaba accountability nga accountability egaanye okujja ne sipiika naye n'akitutunuulirako obutunuulizi bw'ati nze olaba wansesemya obukadde 2 ne mutwogerera abo babbi palamenti nzibi ne tuzaayo obukadde 2 emisinde ne tulowooza nti osanga bannaffe batusabye mutima mulungi nti bo be balumirirwa ennyo eggwanga batunuulidde 10 billions ffe ne tuzeewola n'emisinde ne tuziteekayo ku akawunti ne tuzibaddiza neffe bukya tuzaayo 10 billions sinnawulirayo public egamba nti bano be twayita ababbi bazaayo 10 billions zo ziri endagala zaalagawa kubanga mujjukira zino ze twasooka okuwaayo I think it was 89 billions teri azoogerako n'ez'emmere nayo teyabuna
ffe bwe mwatunulira obukadde bwaffe abiri ne mubwogerera abo babbi ne batubako amatu g'embizzi ng'obubaka bamukubyeko amatu g'embizzi buli omu n'awandiikanga kyasobola ne tuzizzaayo manguyo ne tugamba zino zitwokezza ziizo zikomewo kuba baali bazituwadde sipiika yali azituwadde akyeyalinga house nti zibayambeko mu kulwanyisa korona niffe ne tukozesa ssente ezaffe individual monies okulaba nti tulwanyisa korona n'ekisinga okutuluma ate bwe twazzaayo ezo 10 billion zibannaffe ze bayogerangako ne tukuŋŋaanya n'okuŋŋaanya endala buli omu asirise teri amanyi kyagenda maaso kati tukkirize bukkiriza nti no nti buli kasente akajja mu ggwanika ly'eggwanga kabbibwa bubbibwa ate mu kaseera ke kamu tulaba bagula obugaali bwa kyenvu bwe babuyisaawo emisinde mbukimanyi buno obugaali bwa kyenvu terya buli muntu alina kukavugako bwe bamala okugula obugaali bwa kyenvu ate ne baleeta ne bupikipiki bwa kyenvu ani abagamba nti ekizibu kya Uganda mu kulwanyisa korona bupikipiki buno oba bugaali n'olwekyo yeeyo naye kisigalidde eri sipiika kasitaffe twazzaayo ezaffe ze baali boogerera ne tuwaayo n'okuwaayo era kirina eri bannansi okulaba nti basaba accountability total accountability y'ebintu ebyo byonna bye twawaayo in exclusion of money waliwo n'ebintu ebirala bye twawaayo in physical form emifaliso bikikiki ebyo byonna nalaba babisirikira busirikiza emigaati n'ebiralalala emmotoka nazo oba baziteekawa nazo tetuzirabako kati nze nawandiise ebbaluwa yange wa speaker to discuss about it balekerawo okunsalako kuba nze sijja kuwanga babbi nga bwe babba ate abantu bajja kutusekerera nti mwe mwategeera nti sente tezikozesebwa mu ngeri gye zinakozesebwamu kubanga this would have been the most open accountability ng'ogamba twakuŋŋaanyiza bwezi ng'ebitongole bireese sente wano ne twewola n'okwewola sente sebo International Monetary Fund netuwola sente World Bank netuwola sente zo zonna bazitutte eri naye nze nsuubira era nkyasuspecting ezo ze sente zaffe ze baaguzeemu obugaali gwe ssentebe nga tonnakwata kagaali oba kapikipiki ako manya oli ku kibbe paka nga bavuddeyo ne batubuulya sente z'obugaali zavuddewa n'eza pikipiki zavuddewa ffe tusuubira nti zino ze badivertinze ne bagulamu ebyo ebintu byabwe